Eneyo program Mami EYAKOLAMU nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami EYAKOLAMU ku Delta TV tukole. Kayo mu bulango mukwano okyali mu kulaba program eya Mami EYAKOLAMU wano ku Delta TV tukole era nga twongera okujjukiza faba Sharita's Bridal World tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu era nga munnange osobola okubeera nga ate otukuwa omukolo gwo ne tukuwa buli kimu kuva ku kwambaza kukolako na buli kimu tusomesa abaana eby'enviiri era nga gwe yatwala foomu yaffe tera okomewo osoma eby'enviiri munnange mulimu gw'enviiri kapita omutono ate akasente osobola okukafuna noba nga oli mukazi atasabiriza musajja agamba nobeeramu n'akasente ko kitegeera kyagenda maaso ne Musawo Asuma wananyini Moonlight amalwaliro health care ate nga kuliko ne saluuni maama ekyo kirungi kati ng'okajjuza olwaki obeera okajjuza naturally mu bulamu bwange mbadde sports lady yes kati namanyira physicals nti wotuuka ate n'obiviirako ddala owulira omubiri nga tegweyagala kati oluusi obudde bugenda mu kisaawe sikyabufuna nnyo nti olw'emirimu egy'enjawulo gy'olina gyenina nga ate nyina n'okusoma ate nyina n'okubeera mukyala mufumbo n'omusajja aneetaaga omwana n'abaana nesalawo nkendeeze sport side kuba emyaka gitambudde nti ku nationals ntambuddeyo nendaba nga sports ampomedde naye bakiyita retirement kati olekere ku bato abato nabo baveeyo kati Mungu nansaasira wano ku Moonlight gy'olaba nga tukwasaganya emirimu gyaffe ng'era nze managing director wa Moonlight naye nga gye bali abaana abali like in charges nti wogendako eno branch neje nkugambye gye natandikira saalekayo era ku A1 kinkyaliwo physically waliyo mami wange Sumaiya ekintu akyakivugira ddala naye nange lwenfunyemu akadde mpitawo nempolishingamuko alhamdulillah tukyaliyo tukyakikwasaganya kati wenzukuka kumakya nga amaze okukajjuza okajjuza nakyo obuuka muguwa okola sit-up okola ki nze nkola nenziruka mugundi mu kikomera kyange nentuuyanamu olumala okutuuyanamu nenkola kwawo sit-ups biki nsobola okumaintaininga ekyo kikola kumala bbanga ki 1 hour 30 minutes nteera kiwa 30 minutes kubanga kati sikyakola ziri ez'amaanyi wabula just to maintain my physique yes physical zino ziyamba ki omubiri ziyambira ddala zijjanjaba obulwadde bungi bulwadde nga ki obulwadde nga pressure sukaali biki nti nze mbaddeko nabyo Mungu nangerera yampaamu omuswiba gw'obulwadde obambi ne bunnumira nno ddala Sharita oli survivor ndi survivor ndi omu ku beebaza obulamu buno bwenyina this is a second chance wenjitwala nti Mungu yantaasa butaasa n'agamba ddayo kubanga mirimu mingi nnyo gyokyakola wadde akampa emirimu okola ki tinatuuka mu butuufu Mungu nangezesa nentuuka n'ekiseera nga ne ssente tezimala balina kunsondera ekyo kyo sigenda kutya kuba njagala neebaza abantu abambeererawo ab'eŋŋanda n'emikwano mu butuufu natuuka nga neetaaga ssente nnyingi nga ndaba bansinduka okuva mu Uganda tegenda mu India tekola biki embeera nentabukako naye alhamdulillah embeera gye ndimu kati simbi ndaba nkoze eki oli okay era bambi neeyongera okwebaza dokita wange owa Wellington physician wange bamuyita Dr. Mutebi eyasobola okunkonekitinga omanye ebintu mu medicine ffe teweemalirira buli kimu naye ng'akugamba twongereko ono dokita ku tiimu yaffe tusobole okumanaginga kino twongereko Dr. Okero ow'Erubaga kuba ye yasomerako India kati abayinda abamanyi biki bye bakola bambi ne banyambira ddala Dr. Badi those people have been there for me bebale nnyo era kyekimu ekyanyingiza n'obusawo
nawuliranga kuba obulwadde bwali bwatandika dda nga nkyali muto nga nze mbeera mpulira ekinnuma naye ng'ate bantwala bankebera tebabiraba okitegeeza olwo ne bagaba bamuloga bayirawo abantu kye basooka okukulowoozesa obulwadde tebabulaba kati olwo lumbe luganda bakale lumbe nabeerako ne step mother wa gundi wa daddi wange bambi ne batandika omuwaayiriza ne bagamba oba alina kye yakola abaana b'abendi ne mbagamba nedda nze nyina oyingira obusawo ne nnoonyerezeeko kati kyekimu ku biruubirirwa wadde it is a call from God to serve people. Naye nga n'ekyo kyanteekamu amaanyi nyingira obusawo noonye kiki ekinnuma alhamdulillah nakizuula ne ntandika okukola ki okukijjanjaba kubanga nabeera connected ku bantu alhamdulillah lyessanyu lyenyina olwaleero naye neebaliza ddala emikwano n'abeŋŋanda abambeereddewo mw'eyo embeera kuba kwali kugezesebwa kwa maanyi umanyi okumuntu okuba nga weekolerera kati n'oba nga tokyasobola kwekolerera ng'oli awo bakunaaza bunaaza bakola biki Mungu yangezesa embeera wagimala mu bbanga ki embeera nno ngimazeemu ebbanga kuba wenkugambidde nti since childhood nali mpulira olubuto lunnuma kati abantu nga balowooza oba neekoze olw'okuba kitanga njagala nnyo biki ndi fastiboni ate sirya kawunga sirya bijanjaalo abaana bali piki nga bambi afuba n'agezaako okukola ki okunoonya ekinnuma naye nga muli tujanjaba ulcers paka oba okitegedde kubanga banoonyanga obulwadde nga bubula naye alhamdulillah nenzuula nti I lost one of my organs naye at least I'm better nti endala nsobodde ozikwasaganya nga tezinaba kubeera wasi kubanga ekizibu mu medicine nti paati emu esobola okwongera endala okufa neyongerako endala oba okitegedde kati kwegamba eri baagijjamu ne bataasa zino endala kirungi nnyo kale nyabo so edduyiro ayambako endwadde nga pressure kyebyo abantu balina okukola dduyiro ne tunywa nnyo n'amazzi amazzi ago malungi nnyo nti buli musawo gwetuuka kagamba nywera ddala wadde abamu tebaawula ate abanywa omwenge ne bagenda ne banywa omwenge anti batugamba kunywa bampe kurate tuula ku kurate nze nvaawo ng'ekalidde Mungu n'asaasira we wano wenjogerera olwaleero nga nyina different things byenkwasaganya mu kyo nsinga kwagala marketing mpulira nnyo bulungi nga nnyonnyola abantu byensobola okukola oli passionate ku kyo which is very very good kati bw'omaliriza dduyiro eyo n'ogenda n'onaaba n'ofuna breakfast n'okola ki nensooka nensaala subuhi olumala osaala subuhi awo mba njolekera nga nfuna akamotoka kange mpitawo paka ku ssomero kuba kati essomero lye libadde lisookera erikuli ku bwongo kati mu kaseera kano wenva ku ssomero era nenkola ki nenzija olw'eggulo nentandika okuyitamu oba okitegedde nti zonna ziri ku kkubo lumu ku luguudo lwe lumu kyekirungi kyokola bizinesi ku luguudo lwe lumu ate nga kuli kumpi ne mu covid nti bizinesi zino twasobolanga okutambula n'otuuka ku mulimu oba okitegedde nti wokolera kumpi n'ewaka kikuyambako ng'oyitamu ng'ogenda olaba abaana bakoze batya ng'otereeza waganye abalwadde ng'era b'osangawo abakulinze kuba abamu agamba nedda nze nninda musawo Asuma abalala ne babakolako nogamba kankoleko kwabo benkoze eki bensanze meaning nkola ebintu byange ne making sure at least ku ssaawa 2 mba ndi waka obeera oli waka ate waka nawo newaayo obudde gwafumba ekyo saagala kyesibako nnyo nsinga kufumba ku weekends lwembe waka then wano omuwala bambi nebaza baherepa baffe nze mwebaliza ddala kuba tubeereddewo kyolaba ndi bwenti onyirira nze ndi akamere wallahi ate omwami sekanja kunasanga nga mwami wa matooke nga kitegeeza emmere si yakupapira nti ate njitokosaako agiteekako ku ssaawa nnyo ez'okumakya we tutuukira ng'ettooke liboobedde ku ssaawa nnyo ez'okumakya waka muddayo 2 ezo ssaawa zonna emmere ebeera etokota bagiteeka ku lusennyente n'ateekako evvu emmere ne musanga ng'ekyayo kyeri mwakawoowo mwebaliza ddala bambi bonna si yasoose naye bonna abaali bayiseeko mu mikono gyo bakinkoleranga
my passion. Yeah. Sebo nze ne bwenkola ku muntu nandya z'amaanyi. Walayi mpulira kiri ngamba after all kasita yatereera. Naye baneete bakulya z'amaanyi. Naye nga gye bali. Kubanga eddwaliro omuntu ajja nga emergency tosookera ku bya ssente. Osooka kutaasa bulamu. Olumala n'akugamba. Bwe tosangika abamu value eyo ey'okutaasa obulamu baagivaako dda. Baba bakutwala genda osasule za OKWANJULAN'EMBAGA. Genda osasule zaaki. Naye nga ffe wano tufaanyi nnyo ku bulamu bw'omuntu. Era gundi moto yaffe it is your health is our concern. Oba okitegedde nti tufaanyi nnyo ku bulamu kuba nyina essuubi nti woba oteredde ebirala biba byangu okwogera wadde esente tujaagala naye obulamu we buba tebuliiwo tetulina kye tugenda kukola kufunamu kati ffe tusooka ddala okusooka ne tujjanjaba ebirala ne bigoberera kubanga era medicine by the way basement yaayo teyali ya ssente yali yakukola ki kutaasa bulamu. Ani role model wo mu field eno? Mu field eno era oyagala kubanga ani ng'okuze? Banange Hajjati Musene Saafiina Kisu nti nze mwesigamako nnyo era oluusi n'ebino we biba bigize ngenda nemubuuzaako okikola otya n'osobola okusoma ebyo ebitabo byonna osomera mu Uganda ate bw'ofuluma ebweru okusoma ate bwekola ki okikola otya n'aŋŋamba kulembeza Katonda beera mwetowaza eri bbaawo kubanga kati ewa maami wo ne dadi wo wavaayo kati ejjana eri wansi w'ebigere bya muki bya bbaawo n'afuba nnyo n'akubuulira mu eyo nti n'oba ogeza otya oba ofunye mulimu ki era you still have to respect your husband. But some men nga naye nga bo tebeefaako omuwotya ekitiibwa nga ali awo bw'atyo otyo. Nze omwami Sekanja kwa alhamdulillah wasobolodde okutulabirira ne tufaanana bwe tuti kitegeeza akoze omulimu gw'amaanyi. Is a businessman era amwebaza akolera ku Ham shopping ground ayinawo amaduuka era mwe tujja ekyokulya atulabiridde ez'okukameeza aziteekawo mashallah tafaayo oba olina bino byonna ye ekizibu kyatayagala ekintu kale ekyokujja leeti nnyo agamba at least mu kifo ky'okujja leeti at least oba osuleyo okigedde kubanga like omuteeka ku tension otambula ku ssaawa 7 ofunye emergency naye ate oluusi obulamu bwo naawe obutadde mu matiga nti eno remote areas oluusi osanga abantu bali mu kubo baba bateeze biki kati oluusi agamba okubigaanira ddala ng'olaba obudde bugaanye kasita weetuli tugambe at least obe safe tasangika mwami bulungi nnyo obe safe nawe tukwetaaga tukyakwetaagira ddala naye alanga owobimanyi bambi abakyala infact ekyo kyekisinga otujja ku mulamwa buli we tusoma ne twongerako oba nakasente ne keeyongerako tulowooza nnyo nti ate oba tutuuse ng'ate weerabidde gye wava nti ono omwami aba butabeera hambo kubeera mugumiikiriza nga ffe mu medicine oba toyina gy'ogenda kulaga oba onaakola otya night duty oba onaakolera etya emityana ng'olina obeera kiteetika kubanga tosobola kutambula buli lunaku meaning lw'ogenza ogamba kansuleyo oba okitegedde so nendaba ng'ono omwami abadde kintu ky'amaanyi mu bulamu bwange nti nga we namwesiga alhamdulillah tangiyeeyo era nsaba Mungu atukuumire ddala kubanga buno obufumbo era buva eri Katonda kituufu ye yamanya nti muli bakusavinga period bweto ba muli bakufa okitegedde nti nawe mubawe muti balungi ekintu kyonna kisobola okubakola era kisobola okubeerawo kale nyabo kakati mukwano biki birina okubeera mu nsawo y'omukyala ng'aveeka omukyala ow'omulembe kati ng'alabika bulungi nga bw'oli biki ebitalina kubula mu nsawo ye kituufu nze nga nze wemba nva waka ngenda kweyogerako nga nze making sure mu botto yange mulimu manya mu nsawo yange mulimu botto y'amazzi kubanga watugambye amazzi tugeetaaga kituufu omukyala yenna ebizibu byonna bye babagamba mbu ate ebyo bye muwulira byonna biva kubeera nga tonywa tetwagala kunywa mazzi buli wofuna dehydration era kitegeeza omubiri gujja kukala
kati meaning nti amazzi ga mugaso nnyo okugoba endwadde kati nze kyensoosa mugundi mu nsawo yange nsawo kiboto kye kinene oluvaawo nengenda munaako okulya kati nikuba nva wako olusi nalya okujjako olwemba nga sigenda mu kiraasi naye omuwala nsanga yantegekedde kuba mba nkola wali nga naye anfumbira akamere kuba nze nsinga kwagala kulya emmere eva ewaka nengenda nemakinga sure nti at least mulimu ka makeup akatonotono mulimuko ku kazigo ffe tukwata mu gloves zino n'okalula engalo n'okola ki kwegamba ng'omukyalo olina okubaako n'akazigo kosobola okweyisaako kuba ffe tukola ne tutuuyana ne weesiimuula n'okola n'okyusa engoyi so omu process eyo tosobola kulabika kyekimu from morning up to evening so olina okubaamu n'obuntu bw'obukuyamba n'akalabirwamu abasawo nabo beefako okulabika obulungi badde sikimanyi by the way abantu bakiyina nnyo ffe we twategeereranga abasayansa ku ssomero ng'ali shabbe kituufu nga tebagaana kusanirira nviiri naye nga bambi ng'omukyala nti n'omwami era abakulaba bulungi nga naawe olabika bulungi ate abawulira bulungi ng'era webale kukuuma hajjati mashaala alabika bulungi okitegedde nti baba bakyagala wadde yeefuula oluusi nti walaba tobiriiko yeefuula nti yoke naye kiba kikola ki mutima abagamba lwaki tofaananga abalala kubanga ogenda okulaba naabigula nakuleeteddeyo ku kalipstick ako nakuleeteddeyo ku kagunda ako okitegedde ate muhamu bituukirawo bingi kati n'otegeera nti mu butuufu okulabika obulungi kyekitiibwa ky'omukyala amiina biweddeyo ebibeeramu mbeeramu n'akatabo kange ne peeni byaki lwaki nze obusawo obwange sinyeenya nsaasi kitabo kyange ne peeni ebineeyimirira nti oyinza okuba otambula mungu n'akugererera n'akusuula ku accident oba okitegedde kati bino byowandika baleete ku gloves wano tutaase ku bantu biki kubanga okuwandiika kintu kyamaanyi nnyo kyekitwawula no ku muntu ataasoma bonna bo bagezi bakoze bizinesi bakoze ki naye omukyala eyasomako kapeeni kakubeeremu n'akatabo kubanga kayamba bingi n'oba otambula nga weebuuza ku bantu onootinga kubanga omutwe gusobola okwerabira naye buli oddayo n'okola booti n'obikula ku peeni newejjukanya nti nze nfuba nnyo okukonsalutinga kyekinyambye mu bulamu bwange so akatabo kalina okumbeeramu ne peeni ekirala ng'omukyala oba otambula mbeeramu ne ku kagoyiko oba kaleesu oba ki ekitegedde nti mungu wakugerera n'ogwo ku accident omuntu wakwata mu nsawo yo asobola okukutaasa amangu abakyala b'embuto abeera ku kkubo nga teyataddemu wadde akaleesu n'atandika osindika otuukako muyamba g'otandika okwetinga naye nga wekamubeeramu akaleesu kaba kajja mumukolera ate kikala n'omwezi gumanyi okuggwako oba n'akaleesuko obaamu at least ekintu ekisobola like protecting giyanze wenjiyita nti mu mbeera yonna ekuyimirirawo wali obaddeko ng'ogenda olinnya ka booda okitegedde wali wogendera okuddayo ewaka at least toli bukunya tweyanziza nyonya bubiweddeyo ebibeera mu nsawo yo mu nsawo yange bingi naye nga byo byensobola okugamba kompozi nga katoyina nawe kyompa bulamu kyenyina akatambala kabeeramu akatambala ko kabeeramu ne kasavieti nze muntu wa ndi muntu wa kasavieti kakola ki kasavieti nti ntuusa awantu ndiddeko naye oluusi tebalina bintu byakwerongoosaako kwekazaako kati kankolera nnyo savieti oba wipe kyekisinga byonna osobola okubeeramu either serviette oba wipe kuba wipe ekuyamba ne mu bityo nti njagala kujjako bino I'm not looking good ng'osobola so oba osobola okubeeramu ne kawipe kaba beta kuba kukaba wet kale nyabo abakyala tubayina nga bandibadde baagala okubeerako nga gwe oba wamagezi ki biseera ebisinga babeera batya okutandika babeera batya n'okukola koosi bweziti magezi ki ge wandibawadde nnyabo amagezi gensinga okuwa abakyala abatulaba eyo mu butuufu nsaba mungu abasaasire naye bino ebintu mu bikulembeze
kulembeza Katonda wo omwami wo musosowaze kubanga bw'oba mufumbo obeera anda bigere bya bbaawo nti olina omuwa ekitiibwa then ekirala engeri gye weeyisa mu bantu nayo nsonga nkulu then ekirala obutenyooma bannange tuyitiriza ffe abasawo gamba I'm just a mere nurse I'm just a housewife no osobola okubeera housewife naye ng'olinako ku mirimu gy'ewaka n'olunda obukoko bwo n'okola urban farming oli awo oba okitegedde kubanga osobola okucreatingayo omulimu so I advise ladies okusobola okucreatinga jobs than job seeking oba okitegedde nti buli wakolayo akalimuko gwe ng'omukyalo okeefugirako ekitali ku mirimu gy'abakama baffe ati abantu bagamba kapito nno guba mutima omutima ye kapito omutima ye kapito abangi batya okurisikinga mu bulamu buli wotya okurisikinga kitegeeza tojja kumanya ekintu kitambula kitya so nze ngamba nnyo nti n'omutwalo nayo kapito n'emitwalo ebiri nayo ki kapito okusinziira ku kyoba oyagala okutandika otandika n'ekitono ekijja mu gundiyo okitegedde abakyala abamu abayagala kukola ekintu nga kya ssente nnyingi kyetaaga obukadde 25 naye ate ng'asobola otandikira ku kantu katono temunyooma mirimu kuno okusiika muwogo n'ogulayo ku mawogo wali aw'N50 n'ogulayo ne butaatandika n'ekikalaayi n'amanda nkozi n'empapula z'amawulire amakadde amawulire amakadde twagagobye ennaku zino bateeka mu baasa kale jabo tukategedde batya okurisikinga nze kyendaba mu kyo akasente kange bwe kanaafa kubanga ne ku kameeza basevinga n'asevinga ku kameeza naye sente n'atyo oziteeka mu ka bizinesi ke oba okitegedde n'agamba after all omusajja alekawo sente naye Mungu ayinza okugerera bawo n'abeera bedridden like okubeera mudwala oba n'afuna accident kati gw'obaddewo otya kati naawe mu medical kyekituleetedde obuzibu obungi tabakyala bano agaana okukola akalimu akatono naye n'ayiga nti esente zibula kati stress yonna wafuna olubuto n'asigala ng'era emulumiriza ku bwongo omusajja tampadde sente zimala kitegeeza yafunyeyo gwaziwa yireyo yazereeti kwigamba natandika okumera entondo kati mu kumera entondo okwo omusajja wa reactingira obubi kati ne batandika okusika omuguwa lwe basika omuguwa omukyalo ono n'alowooza oba tayagala lubuto oba biki lwaki akyusa endi lubuto oshegere naye n'atandika okukyawa olubuto kati n'afuna stress ku bwongo eventually ebirwadde byonna bijira ku stress is the main cause of many diseases nti obulwadde bw'obwongo obw'emitima bwonna buva ku stress kati abakyala n'osanga nga mu butuufu takyasobola kwefaako takyasobola kukola ki alwalidde ddala abantu nno kye bayita eddogo nti oba yayenda ku lubuto nga bwe bateera okujja nga bagamba n'akyuka kube weebaza nange okusingira ddala nebaza abazadde bange be banfudde kiki kyendi maama wange okukkiriza n'afuna olubuto lw'emyezi 9 n'anzaala yakola kinene abakyala yali tataasa bufumbo bwe naye yali amwagala naye ebiri ate bagamba bufumbo ye mwana naye mu butuufu olabanga omuzadde nga jasita akoze ekyo abamu babazaala nafa oba n'agenda n'afumbira omusajja omulala gwe n'omunyiigira naye mu butuufu aba alina ensonga lwaki akikoze naye kiri ekyokukukuuma mu lubuto lw'emyezi 9 walayi tosobola musasula kituufu tosobola abakyala bayita mu bintu bingi nga bali mbuto okitegedde kati omukyala kyolaba ne nabbi yakisoosowaza mwagala emirundi 3 oyagale taatawo okitegedde ennyabo nze ng'omukyala omusiraamu era nfuba nnyo okugamba abakyala respect your parents yes naye maama mukole ki musosowazeemu kituufu kale nyabo kati nebaliza ddala tumaliriza abazadde bange
then nzizaako omwami gwe bankwasa omwami Sekanja ku Arafat bannange gy'oli ndi mwesiimu mu mutima ne kungulu olabika nti mu butuufu nze saafunako boyfriend biki ebyo nnyo mbeere nnyo mu kakuuni waba boyfriend nti engeri tatange gye yali principled nnyo ng'ate mbeera waggulu kyali nga kizibu nnyo okupepeya n'abantu around okitegedde bwe navangayo ku ssomero kati neebaza nnyo okulaba nti asobodde okunkuuma that lifestyle oba okitegedde tolusa ogenda n'obuukako eyo stage ate nekwaffecti nga noyagala okucakalacakalako ogenda mu kiraabu byo naye alhamdulillah asobola okutwalako autu biki weebitaga nze ntudde wali gwegenda okoona eddansi bino ntigendako ku biiki nakuleka n'ogenda ne bakwano bo oba okitegedde kioluusa aba bize naye nagamba baganda bo webali mugende ne baganda bange akasente we kabaawo n'akakuweereza ne mukalyako okitegedde nti yo oluusi ayinza obutafuna budde naye n'asobola okukola ki okuleka n'ogenda ne banno n'akyandastanding ekitali ku basajja bangi abalowooza ogenze mu bwenzi so kati nze mwebaliza ddala okulaba ng'akyasobola otulabirira n'ayagala abaana bange basomera wano kujja agenda primary school lirungi bakasitoma baffe era abaana abajjanjabira wano abalema ssomero naye alhamdulillah ssomero ddungi lipafominga bulungi okiba kyakukola kalango oba onansasuza baleetere ddala abaana katumalirize obudde bugenze waliyo kyoyagala okwogera ekisembayo kuba kati obudde bugenze ekisemberayo ddala nze nkubiriza abaana abato youth at least bafube nnyo benyigire nnyo mu mirimu gino egy'emikono oba okitegedde nti emirimu gino tugisoma n'oba practical so osobola okukolayo akalimuko okitegedde naye service eri gy'oba osomye oluusi busomi nga kizibu nnyo gwe okutandikawo nga gwe obubaka bubadde bulungi nnyo okuva ewa mukyala Sekanjako Asuma era munnange webale nnyo okubeera ng'ate waddeyo obudde bwo n'olaba programu eno okuvayo twagitandika Saturday ewedde mpaka Saturday eno mukyala Musawo era nga yenanyini Moonlight Health Center wonna woolaba Moonlight yono omukyala atubuulidde engeri gy'azazimbamu bizinensi ye naye katubasiibule n'ekiramuso ekisinga obulungi ekya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami eyakolamu. Cheers. Eno yo program Mami eyakolamu. Nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole.